abantu balabye kadongo kamu nnyo ku mitimbagano okusinga be bamulaba physically ku mirembe gyaffe naye kyembasaba vaayo nga tonnayimba luyimba lwa munno vaayo era simanyi kino bakikwatagana ekyakuleese n'ebirala kati copyright law bagiyisiza ne musanyuka nze ndi muntu olw'egguloggulo lwenfuna obuseera nteekako akakooti kange empola ne ŋŋenda bandi eyo gye mukubira eyo mu bufonno obutonotono kubanga nyumirwa nnyo originality nyumirwa nnyo okuba n'abantu n'osanga abantu oli n'akuba nga programu ye yenna temuli mu luyimba lwe n'olwo naye kisinga okunnuma n'otandika okuba oluyimba kaŋŋamba olwa frigo jimu wange n'otayogerako nti n'oluyimba lwa frigo n'otawa muntu oli n'otabasoosowaza ogenda tubeereko n'empisa kubanga ndaba musanyuka nnyo nti copyright tukuume ebi naye ate mmwe bennyini bannanyini kiggwa mwe mukiweebuula please naddala bannanga ab'oku tiktok mukomezaawo kadongo kamu twasanyuse nnyo mukomezaawo ennyimba ezedde ez'aba Peterson Mutabi ne baani muwe credit abakulu abo abasajja abo n'abakyala abayiye ennyimba ezo mugenda zifunamu ssente nnyingi n'okusinga abazimba muwe credit naye tukitunulamu n'okitunulamu tulabe ekintu ekyo because ndabanga waliwo exploitation bannaffe ba influencers muleme kulyawe mutaasize muwe credit at least ekisookerwako muwe credit abantu bano abayiye ebintu ebyo then ebirala tujja kwogera